Abasiraamu bakedde kuba takbir nga beteekedde okusala ku muzikiti wa Diniya Kabowa. Okusala kuteekeddwa mu kibangirizi ekyanonoddwa okuva eri kampuni y'ebizigo eya Moviti. Okulembeddwamu Sheikh Sulaiman Matovu akubiriza abasiraamu okusigala nga beeyisa bulungi n'okusiba ennaku za sitati. Tusadde Idi ewedde abantu bwene musanyuke naye musanyukire nga mukuuma ensalo za Allah. Temulula kisibo kyammwe omuntu bw'asiba omwezi gwa Ramadan nayongerezaako ennaku 6 abaliwanga asiibye omwaka omulamba. Nabwe tubakubiriza nti mwezi guno ogutandise gwa Shawwal musibe ennaku 6 ezo. Abadde ssente w'akakiiko akasonze ssente z'okweddiza ekifo kino Hajji Aluna yabazizza abantu abeenyigidde mu kuwaayo. Tusaalira mu bibangirizi naye nga si byaffe naye okubeera nga Kabowa Diniya tusaalira mu kitundu ekigazi bwe kityo nga kyaffe nga kivudde mu ntuyo z'Abannayuganda bonna okutwaliza wamu. Twebaza TV Bukedde amaanyi geetaddeyo. Twogeragala okwebaza Prince Kalifani, nenzijako Imam Kasozi, nenzijako Sheikh Abduwali akulira mu Kisenyi. Ye Sheikh Abutwayo Kinobe okuva e Butambala akulembedde mu kutuba ya swala ya Idi e Masajja abasiraamu ku mizikiti egy'enjawulo gye bakungaanidde okusala Idi. Akubiriza abasiraamu okusaba Allah akkirize ekisiibo kyabwe era yanukula edduwa zaabwe. Kino kyekutandisa olwaleero Katonda akibateekere mu bbanga akibawandiikira ku mizaani y'emirimu gyammwe ku lunaku lw'enkomerero mukinyweze nnyo. Asabye abawalimu okujja ensonga za Allah ku mitimbagano. Bannange mukume eddiini yaffe mugijje mu social media. Ffe bwe twali tuwangaala temwalabanga Yusufu nga tukubagana empawa naye abawalimu abakyala bakuse ennaku zino eddiini yaffe mugitadde mu social media mukayanira Zakatul Fitr. Sheikh Yusufu Sentamu akubiriza abasiraamu okwegatta basobole okuzimba omuzikiti gwa Huda ogumanyiddwa nga Kayiira. Tugende twewandiise ku muzikiti ekitutwala. Lwaki? Tulina akasente ke tubeeteekamu. Ekitone twagala abantu 5 naye nga twandyagadde 100. Ide egenda okutuuka nga mutuwadde 10,200. Ku muzikiti gwa Nankingezana okusala kulembeddwamu Sheikh Sulaiman Walusimbi ng'onasabye gavumenti okomya okubalaatira mu nsonga y'ebbeeyi y'ebintu ng'eno obwavu bwongera okuyonka bannayuganda obutaaba. Abantu baagala ku bintu abantu batuseera ebintu babiseera abantu beekalakasa nebagati tebabiseera tebuleke byeero nga bwe biri nyanda wulire babimajja erubaga nga sipiika agamba birina kubanga bwe bitambula era omusango gwasingamu mungi. Yannyamidde olw'ebintu bannayuganda mwe baali bajja ensimbi okubanga byayebwa bamusiga nsimbi. Nabbi n'avaamu amaziga naye tekugenda kuba lutyanga n'obuyinzibwako ebyo byabakwasibwa. Tugende Allah aladdala Allah ensi tugenda kukivaako. Okusala kwetabye ku bannabyabufuzi ab'enjawulo okubadde kikozesa jja lya beene bakansala n'abalala. Imamu w'omuzikiti guno Yusufu Bukulu ssaako yettwale Ahmed Tamale beebazizza abasiraamu abafubye okulaba nga basibulula bannaabwe. Beebazza abantu bonna abasobodde okutukwatirako ekitambuza omwezi gwa Ramadan nekiratetabula. Beebaza nnyo famire ya Mahadi